abajinga bakeera bukeezaawo ebintu bitali okubeera nga bikola nalabye wa boda bambi musajja wattu ng'anoonya emitwalo mukama we yamugamba nti olina kunyagala emitwalo ebiri gumu bbiri nga bamukubye ekifayini emitwalo 3 n'abasajja mmwe what do you think mulowooza mutya mu bwongo mukama we yali awa abantu obwongo mwe yabawa buugi yabawaaki those people we are so bitter you people very very bitter and you're going to leave us with no option ekiddako Shalom gura kuba kati oli wano ogamba waliyo omuntu eri nga avudde wakati alina ssuubi omuntu oyo singa muna munyigiriza ekisemba ajja gamba okusigala ewaka n'okugenda byonna kyekimu tewali ssuubi tewali hope kyekyali Tunisia revolution hungry man Gandhi Hunt yes, if he gets whatever revolutionary ya Arab Spring etandikire Tunisia 2010 Tunisia Benali omwana yali yafa oba omwana yali asomye graduate makerere yeeyo omulimu gubuze nga bwe gitubula wano mu ggwanga Uganda bino byembaleetera bye biri muzibadde mu nsense packet I don't know if you don't read omulimu gumubuze mama musomesezza atunze buli kimu ttaka alijjeko biki asomesezza omwana we Frank Antambi agenda asoma Bulule ekika Bulule family bukimba kyemazeeko Frank Antambi weeye Tunisia n'agenda n'asoma bulungi nnyo bye yasoma n'ajja mu marketing tewali mirimu mama we n'amuyiiza ssente endala mu kibiina ky'obubwegasi n'amukolera n'omwana abeera nga bamugulidde ekigaali abeere nga agula producers oba funa producers abeere nga azitunda ebirime KCCA eyo nejja netwala ekigaali kuliko emaali and that's what you're doing to Ugandans you KCCA people muganya okutonderawo abantu emirimu lwa polisi za mwembi abantu Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana abakyala abaami n'ebyomunju byonna tulina emifaliso carpets pillow ziduve blankets amasuuka na buli kye weetaaga mu nju gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Kale, welcome to Shalom 256. It's happening betugamba. Kaswe kigambo is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Ngenda kibajukiza okumala emyaka 5 Allah nga atwadde obulamu. Ate gwe subscribinga tabira okusaako ka notification bell akongo ofuna every upload ya cheka waggulu mpola mpola. Tubabwirwa akuna nga sinakuyanjula nze Shalom Haddad Kawesi omwanjuzi omutestesi ye Jebbi. Abwirwa akuna mba ne one on one with Wayne Balukeza Frank Antambi
nga tu digestinga ensonga eziba zitambula mu maaso mu ggwanga The orange cat. The orange cat. Kikulu nnyo Naye ennaku olw'ensonga. orange cat bagikola Bagikola. bagiwatako ebyoya Orange cat, ogira Jedi orange yadde cat. efunye enfudu ngeyoze nemalako kumbe n'enfudu ngezi nate orange cat bayita bibasiru Yabbi emaze okutta omuntu emaze okutta omuntu aye gwe n'omwesiga kati akyadde ayita wange okumukomyawo. nye kyamukola orange cat Ennaku zino bamukuba. wone bamulya nga Franka Ntambi awedde talina kiddako bamukomeza bamulidde Orange cat. ogamba okya Franka Ndi bulungi. mba naye buli lwakuna Buli lwakuna. deep provoking mind provoking Yes. analysis Yes, mind boggling. mind boggling okusa gundi yani magezi Aliwa. onaga Midde. okwesima kwa president Ani. ole muvubuka joka Tombulira mbwa. Tombulira. bayi mukyala wagamba ati Aliwa. gishwife Jali se mukyala wange. mukwano gwo gishwife Mukwano gwange. agamba ati Je bali bakwano bange. yakutumiddeko Gishu jali Merikibe yancha. kano kakuba akamba gishwali gishwali Chogamba desimanyi. katonna mwongera mulabbino Ndeka. luli yagaana lwabalongo eno gishwife ayoli butolwo Alufuna katonna akimanya kozi ngabikira era akomyewo kunaaba ddagala kozi ngabikira mali. tutumirako gishwife how are you doing oli utya uganda ogiwulira Undi yakomaudi Aisha wa bebe. ashabeba akyali Mukwano komaudi. akyali Omwana oyo bebe kulu wakoma bebe kula mu ekifo ekyamanyi mugaga bebe kulu badde secretary. mulabyeko kulanchawo awo TikTok agikwasiza manyi bebe kulu. yagala okyula bana boy Unokozesa abavubuka gye bali anti bebe kulu album gyalina Afrobeats ebyo bikyebyo byabavubuka kati onotapinga abavubuka we bali saa 7 bebe kulu adde ku TikTok live chawa ngali akuzo kalanchawa competing ne Shalom 256 lanchawa fresh bagikuba enkokola bebe kulu kati latest gund lanchawa giver ali mu tour Eh. naye mbadde musaba abavubuka basindika okunvuma abaleke kwanza sinnamuvuma we have a problem mu Ntambi that if I host you noyogera gwe byoyogedde nga nkukyazizza mu kifo ky'okunyiigira Ntambi abyogedde ate banyiigira gwe Shalom amukyazizza ekikola kya butiitiizi baba batyoli abantu bankubira amasimu Shalom olumba amayanja family Shalom okolabo kati bansindikidde nabi abantu abali mukunziramu Shalom okyaza mu staffa muvuma bebe kulu sima bekira chenza alubamu let them come direct to me nekirala Shalom guno omulimu gwe tulimu buweereza it's a service it's a service ya kuweereza bannayuganda nsi yonna kuweereza nsi yonna era gulimu challenges zaago tuziyita occupational hazards okitegeera wokera no creating a platform no tula no gamba kati lero ndeetaani abeko kyayogera because your story matters njagala gundi yakolera akantu Roni akadisclaimer tugakasawo kadisclaimer yakasaawo nti omuntu oyo ebigambo byayogedde nyinza obutakkaanya nabyo naye nina right okubidefendinga byayo because bibye kati ne bannaffe subjects ze twogerako waliwo ekintu kimu waliwo omuntu yakinjigiza mutajjowere bisaabire professor omu ku bantu yayikola lekishala wange oyo yes kati oyo omu ku bantu bengamba ba godfathers bange ye yantandikako nga nakaba ku university yantandikako nanjigiriza amawulire okugawandiika na biki yagamba nti olunaku lwokeera n'ogamba nti njagala public life expect oyina kyogenda okuluzinga oyina rights zikuvaako zo zikuvaako automatically bagenda kwogera mu public yes bagenda kwogerako ebituufu n'ebitali bituufu oyina kubeera ng'omanya ng'oguma okitegeera now amawulire tulina okugasomesa bannaffe abalala betugaweereza naddala the subjects obeera ng'oli muyimbi oba oli public figure Shalom alina platform n'akyaza omuntu gw'akyazizza omuntu oyo n'abaako byayogera eyo right eba ya muntu oyo okuba nga abyogedde ne Shalom alina right y'okubeera nga amukyaza kakati wobeera tokkaanya na bintu ono byayogeddeko ggwe avenues weziri zolina okuba nga ogendawo mu 2013 baleeta etteeka lye bayita computer misuse act kweri Ntambi waba alina byakusazeeko ng'olaba si bituufu ebyanjwanjwa mutwale mu mbuga z'amateeka Ntambi wabeera mukyamu ng'ogenze mu civil ajja kuliyirira oba okitegeera so bannaffe mulekerawo okutiisatiisa bakuba amasimu agakanga Shalom tumanyi w'obeera tugenda kwokya emmotoka yo ate ekirungi kati basanze ffe ate generation essaawa zino eriko tuli babugumyeko twasomako sibe bali abedda we know what to do nze waliwo abansindikira obubaka obwo bwennyini nnyini babunsindikira mu 2023 nga gwako
nembaka amakubo ge nagendamu n'okutuuka olunaku olwaleero bakyanneegayirira nzijeyo omusango guli eyo gutambula civil gutambula muyimbi w'amaanyi oba kitegeera so n'abayimbi abo abatuma abaana abo zituyita embwa their dogs dogs ezo ojja kujja oyagala okukola ekintu ku ntambi oba ku shalom dogo werabidde mulimu ne ba dogs abo talina waasula ali ku muyimbi asula mu lukuubo mu nkuuba waateka don't have a life oli myaka 3 okitegeera olaba future ye ku muyimbi oyo agenda kukozesa ensobi future yo nayo nogitte bazadde baffe basiba batusabire gye bali may God protect our sons then you look at the sons the sons bebakola omuyimbi akutumye ogenda okola obulabe ku muntu you're going to be apprehended ekirala mbejja kwegana agambe muvuka datambula nange yes n'ekirala n'abayimbi abatuma tuyige olwa abayimbi sawa zino ngokubonabona kwabwe sawa zino kwe baliko they are having bloods on their hands bakola ebintu bingi ebibayo omusayi ku ngalo preach professor mamirira mwine omusayi ku ngalo za muchovala musirane sawa zino nolengero omuyimbi ali ku trajectory ya waggulu ngale mu kutambula sawa zino nga enakwe muyonka butaba n'omutunulya n'ogamba because you have blood on your hands fete tufuddeeyo ojja kuituma omuntu ankube olekuba kunzitanzite yeribere entuuko nze nzikiririza mu Buisilamu kye bu preachinga Obuisilamu ijali bugamba Obuisilamu ndoza nakijena kusemu jyo ngando mu bantu bensinga okuwuliriza olunaku werucha bweruti ngalo lwakufa omuchere mukama katonda kuya kutekera tekero kujja kugenda gukendeera ne litazamazi that is ndoza okimanyi bulunyo mu Buisilamu ngeji bakitamingamu so for olunaku werucha bweruti nakuzo tusemberera omuti wage otuganzika kakati nze sawa zino ne wenfiira wano ntambi nga katonda mugulu kitegeeza nti olugendo lwako uliriza olugero lwange mukama watu yaluteekateeka luba luweddeyo okufa yes tetu like okufa tukutya kumanyirika yes nenga tege mazima we shall die olugendo lwange luba lukoma lunaku lwalero lwokuna naku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omukaga 2024 katonda mukama yabayakola ki abayakiteekateeka ne kati gwogenda kukikola what will happen to you oba kitegeera kati gw'omwana nga bagenda okubanga batuma genda okole kino shalom genda okole kino ta genda okole kino makona genda okole kino ali naawe ogenda kubeera so abayimbi bannaye muleke mirembwaza mmwe tukole omulimu gwaffe tusavinge bannayuganda we wabaawo kye tukoze mu bukyamu there are remedies eziriwo authority webali amateeka weegali gajega extending omukono gwago kunza abeerako ogende kubulyonse ebyanjwanjwa naye tunaagala tugatwalire mu ngalo no one has monopoly on violence as no nakunyonyola lulini no one has violence kukuvuma okuvuma kyekikolwa no has monopoly okuvuma muzenze kai n'okuvuma obuvumi okuvuma kyekikolwa ekyobutiitizi ekikyasinzeeyo ku bantu abatalina magezi okuvuma yes kyekikolwa ekyobutiitizi ekikyasinze as a tool abantu ababuyabuya mu bwongo gye basinga okuddukira kuvuma yes ebintu bino biri critical bizito si buli omu alina critical thinking agenda kunyonyola ensonga abantu bazitegeere ajja kulekana ku TikTok live kati awajja genda avume kyangu n'omusiru asembayo okuvuma kyangu nnyo buli muntu asobola okuvuma naye okusanga omuntu annyonnyola ebigambo bino ng'ebiwoomu mu miliyoni 4 osobola kusanga n'omusobyo okitegeera kakati era nze omuntu wadda ku TikTok live oba nadda ku n'avuma era bemba nabo bagamba si nabagambye ekyo it is the easiest kyosobola okukola kubanga obwongo tebusobola kuchallenginga muntu kumuteeka on the spot omulabise wakidagala nnyo ssemujju ŋŋanda ebbanga yonna lyakutisize gavumenti tabavumangako nti mulinga kino Museveni olinga kino ajja kujja ne statistics aziteeke wano ajja ne policies aziteeke wano muzikoze buti bwe muti okitegeera naye ka stories zoti nga kukuvuma nze awo sikuddamu so ekitwagaza ekyo naye babintanga bya bimpeereza Shalom okyaza abavuma abantu batuvuma tujja kukuba tujja kukola ki nabe n'abali ebweru Shalom wogera ku break the chains album okyaza mu staffa okyaza kya mu staffa atamanyi bya music mukwano nenga bo bamanyi music nabye n'omwala walo namu ababanja bano government beta center aba DCC nga nali muga Shalom mukyaza mu staffa ogere mukwano nedda bo bakyaza owaabwe kyenamba bayina platform bayina waliwo Gagamero TV yes kino nkyogera Gagamero bo banumbidde ddala wani bali abala nakyaza no bat events bampeza message ezinkanga olumba mayanja family oleeta abakuba
bwemba yakyaza Lady Banton n'agamba gundi yakunamira gundi sinza ababyogera nasi nakuzalibwa saliwo otegeera nze nakola story kuba bye tukola naga kankola YouTube channel nteko your story matters gwe nawe ali eyo onawo story ojagala okukola ki okuyisaawo okyo ensewulire gwe girete naye tukanga tumanyi wosula tugenda kulumba mbwa tojja tulumba ekyo tekigenda kujjawo mbeera kyemba mukola wobeera ng'oli muyimbi abayimbi bakasa zino balina platforms either TikTok either Facebook either YouTube singa Shalom akyaza ntambi mu opinions ziza na critiquing project yo whether a song whether an album nga teri mu favor yo it is okay gwe kyaza gwe golowooza nti nno ajja kuttaanya bulungi ensonga kwa albamu yo bulungi nnyo then ntambi alabike nti musiru oba kitegeera ntambi alabike nti musiru make him like a fool weeks nozo mwezi oguwedde Kasuku yankyaza neggayo bamutadde Libondo obya comedy waliwo nayogera ku comedy Libondo byayogera and I rebutted sakanya naye Libondo kyakola yagamba Kasuku you know what njagala onkyaze n'omusajja oyo I disprove him of what he said Kasuku nabeera wakati nembeera bali and we had a fair debate nitwako betukanya ne tutakanyako kati n'oli omuyimbi ali yagamba nti Shalom ayogera Break the Chain album akole kimu Shalom nkyaza nze nnyonnyola abantu Break the Chain album yes oba nkyaza no yayogedde bwati obubi okitegeera oba gokyaza ababo ewo kubanga Shalom yalinga akera nga akola YouTube channel ye talina kumwe yakubira simu abantu benebuzaako ntambi Kasuku Loni ngakola channel eno bande mutujjeeko so ebadde preamble nenga tusera okusaasira eri mukwanyo gwange muntu wange Race Media King of Kasabbo King of Violence abadde mulwadde bambi after 2 weeks ngali wansi bambi sorry Race wange nkwagala nnyo kibugu kakisi kakako ne tusera okusaasira eri Joiranda Joani Namugerwa bulijjo muganda Joani Namugerwa ne Daisy naye ne tumusaasira nakanjako ulira abanda Joiranda olwokuviwako muganda waabwe Martin Kawuki ola muganda bambi baboko insecurity yo na government yebireeta insecurity kitalo nnyo yafudde mukama amusoro na kulwajjo agaya kuzikibwa encha eruwero sawa 8 abayimbi yambi abagenze mu Lumbe nalabeko ava PC kazi watu yagenze bambi nakungubaga nalabeko Nando Love abayimbi yambi abasodo okubeerawo munnammwe mwawoze banja abanga yali yakudane munne namu bradde akubastadde ko kanyula naye nga ndi mugonvu ne tubasaasira ate omwoyo gw'omugenzi twa mukama gw'ekyumulo ekyemire awo nga tunya kubanga tweyongerayo ngenda kutwalako ko olunaku olwaleero ku gym gye bayita Vine Fitness Gym yes natandise gym ku Vine abange yes Vine Fitness Gym esangibwawo Bukoto mu Kirabo Complex wana opposite Shero yes awo bakola muscle building ngagala ku building amifumbi ngagalagira weight loss bakikola strength training bakikola zumba ne fitness dance aerobics ne relax stretch spinning ne cycling studio sessions jeziri gym boxing ne body toning jebiri then wali baita kids afro fitness dance byabana yes ono ballet baita ballet bingi byabera bakola so mugende yao ku Vine Fitness outside ze Bukoto bagulawo Monday ku Sunday nenga ku Monday pa Friday saa 12 ezokumacha baba gudde paka saa 5 ezekiro then weekend Saturday ne Sunday saa mwezi okumacha paka saa 4 ezekiro ye gym esawa zino eri esinga mu Kampala facilities mweziri ba trainers balungi bagaba fruits buli kimu so beranga ogendayo abatamanyi kyabo complex wane Bukoto wano ku Shell yes ekizimbe ekiri opposite bakubire ku namba z'essimu namba z'essimu zaabwe ziri 0772 98 79 ne 99 tebalinayo ka video njaka kadango kankaweereza wano gundi jebbi kankuweereza kana akantu ndakateekayo sendi yes nenda kaita tutte mu gym EPS waterwa chita baga ntambi gwa ne ekisirani kitya mutambi wadde wakafuna emmotoka bwoti ne baleeta omusolo nga tunavugira mu asatu naye atumanya atatu agana senga tebagajjeewo gati bayina abantu batajja kukwatanga loni avugira mu 15 ate namukasa avugira mu 5 kilometers per hour n'ebigera amuyisa Shalom omwana nge muntambi gwe avuddeko obuzibu kisirani kyange kisirani kyo ntambi nti lwaki embuzi yange lwevuze embwayo lwefulumye obubi obulimu obwoya bw'embuzi obwoya obweru
Kama Katonda yebale. Government yawulidde pressure. Bannayuganda beegattidde wamu because ne ba elites babaddemu ku lunnyo nga kiba affectinga. Kya mirundi ebiri. Ekisooka mu nsi zonna ezikuze zikulira ku mateeka. Naffe Mukama Katonda bwe yali atutonda bw'atyo yakwasa Musa. Mateeka 10. Mateeka 10 gatugayidinga. Bwe imagine ensi nga temuli mateeka we yali badde. Kyali badde kira. Twali badde nga bali mu jjango. So amateeka gali very fundamental and part of an organized society. That is everywhere. Buli kimu ogenze mu mupiira singa temwali mu okoshoninga abantu ababeera basobeza ku bannaabwe okubatema singa tegunyuma nga wegunyuma ssaawa zino. So amateeka ag'enguudo mu nsi tawulira Abaganda bakazi b'eggulu. mu nsi amateeka ga road safety mu nsi ezisinga gyegali era gakola naye banna abagaleeta n'ebigendererwa ebigasoboseza okubeera nga bannansi baga acceptinga. Wano mu ggwanga erya Uganda ensonga lwaki bannayuganda abasinga bonna baaganye ne bakomba kwerima ne bagamba mujja kudiba n'amateeka gammwe. Y'ensonga singa nga bbiri. Ekisooka nti ekigendererwa ky'etteeka eryo erya automated electronic penalty system. Singa wabadde osoma mu bimu ku bipapula bye baliisizaamu ku parliament awo balina schedule number eraga sente ze bagenda okubanga banoze mu bannayuganda mu period ey'emyaka 10. Kyabulabe Kigenda bba okumala emyaka 10 bali nga batwalidde emyaka 10. Naye abajega abo mu kifo bali bakaba parliament bajega boyita abajega ba whatever abayise bajega ntambi bali bakaba parliament bajega nnyo ekiwedde emirimu ekigambo kinene nnyo ekyo bajega sigenda kijjawo whoever abali batudde mu boardroom meetings ne basalawo ebyali mu tteeka eryo bajega era bawumba tuutu sikizaayo. Lwaki etteeka eryo ekiruubirirwa kyoyo mu nsi endala kya instillinga discipline mu road users okukendeeza ku bubenje. Nabadde nsoma yali crime report ya police ya last year esinenda ba fatalities ezaliwo mu car crashes 15 ezisinga 44% za speed bikiwe bityo nembiraba. Naye kyanewunyisiza nti nabadde nsoma schedules ezo zonna ze nasomye bana abajinga bo batulaze ngeri gye bagenda kujja kikyo ngeri gye bayinza bali bakaba parliament bayita abajinga betulina tambi obootyo obola parliament yaffe ogimala mu ekitiibwa siraba ngo parliament etalina kitiibwa etalina nsa nga parliament yo 11 mu parliament zetwakaba nazo this is the worst and it has been said by so many ojabbe basomusa ekamu short yeka. It is okay. This is the worst parliament full of jokers, full of mediocres, full of abantu aberozaako bokka mu parliament at our expense of taxpayers money. Checho kusende za fezo n'ebigambo byokweza binene mu nedda byebyo bibagwana ebyo biweufu tasa kugula ko musango nedda byebyo that is what I zichembalowoleza eyo ndowooza nga tebasobola okugiwakanya nze wetu wendowooza okitegeera. President Museveni wano nga bomu zakakubeza 2011 bateralisi yabayita embizi uzaddamu ne bakaweesa wana amasasi abatta yo watu yabalowoleza kati nange ba member parliament bekiseera kino abasinga bonna bajinga bawumba tuutu tebategeera bulungi bintu bye bakola at the cost of taxpayers money. Lwaki mbadde nkubuulira nti mu kifo ky'okutuleetera ebiruubirirwa nti etteeka lino tulireese twagala okubeera nga ABCD nti mu myaka 10 tugenda kuba tureducing obubenje rate buli weebo tisaba zino 220 tunatukira abajinga kuliko mu myaka 10 estimated sente zigenda kubanga tubajjemu millions za US dollars 510 ezigenda okugabanyizibwamu we bati eyo company gyabadde bawadde yabarasha etwaleko 80% then you gaba ningamba look at this now we manzi okay mabigera abali tatino bajinga mu buto nabadde mpulira yali Professor Apollon Sibambi omumanyi omugenzi yes yali minister wa Uganda yali akaweebwa omulimu yali gwa Minister of Public Service nga minister n'agamba nti olumu yakeerako ku makya nga bakagumuwa agenda mu office first day n'akeera ssaawa zaalinga emu
ng'atuuse ng'omuntu alina okuyonja office tannatuuka n'asikaita n'akubeera ng'atuuka musajja watu n'atuula awo wabweru n'asoma amawulire ge bajja ssaawa 3 abakozi ba gavumenti yes ng'atudde second day ne balowooza maybe bayadde talina byakukola n'akeera biki second day ne yamusangawo era bajja ssaawa 3 okuva ku the third day paka we yafuluma public service wonna bamusookangawo nga bajja ssaawa 12 office asanga bajeeze lwaki nti okuteekawo gundi ezo bwezityo ebeera discipline mu bantu yabeera nga bali cultured mu ggwanga erya Uganda Shalom lwaki ebintu ebimu tebisobola kubanga bikola yensonga nti bannayuganda tetuli cultured mu bintu ebimu lwaki road user gye yogiraba toyina ngeri gy'ogenda kugamba road user agoberere amateeka g'okukkubo ng'abakukunavu bennyini bagayisaamu olugaayo obeera olyawo emmotoka evuga RDC nekwirako speed 17 ekubye ebitaala emmotoka evuga kaawo deo awo baani abo bonna bangaali ziyitawo babitaala webagiyimiriza okitegeera nawo nemoke ziriko ebipande bya Muhoozi ne Museveni webale n'ebitaala olinga ku motoka yo Primoye nga kuliko Muhoozi zimaliro modo ziyitawo buyisi era kasaamula abapoliisi bagamba tebaziyimiriza balina ne code gye beeyita ku kkubo bakiyita a friendly force yes. Kakati tubanga tulina kategori y'abantu abo etteeka nga teribakwatako what do you expect beteeka tegera bakwata bo minister anti mu ggwanga lya Uganda kikolaga twabeerawo etteeka erikwata naye babeerawo abakukuna because of their positions nga bagenda kuyitanga mu buyisi we batyo kakati togenda tulina ngeri gyogenda kuinstilinga mu discipline ba road users ki abalala olemedde tandikira kuba ogunjula ababo kubanga oyagala likole tandikira kwabo nona kulwali wali ogundi afudde abadde ajja kupinga form ki abadde S5 chairman w'ebisogeeyo era naye kyamuse ndiima webali nenga singa muyimiriza omukono nabagamba mumanyi kiche mumanyi do you know who I am ebyo kakati tewaliwo mbeera gyogenda kubeera nga oyistinga discipline ba road users nga tewaliwo abalala abakola ki abayitamu obuyisi we batyo so kyade sola kubeera nga kikola then ekyokusatu amateeka era omunaku weekaabire jebbi omunaku weekaabire nange ndi munaku kaneekaabireko lwaki Shalom amateeka gonna ge baleese nga badeganyigiriza nnyo abanaku batagetinga ffe yes lwaki tifa batalina mpisa abanaku tulina ddoboozi teri atuwogerera tulina ddoboozi nga ne betwasindika tukiikirira nabo bateeseza mbuto zaabwe bwe emmotoka ze tulina nkadde batuwe ssente tuguleyo endala omusajja yayimba Afrika teriyayamba munaku okitegeera kyobola bali mbayise bajinga betwatuma tukiikirira kyogedde bulungi mbayise ate tubayise mbayise nze singa okebera emisaala gyabwe gibaweebwa n'okebera bye batufunirako ebirala ebiko kunaavuma motoka amapya buli ssaawa biki wodrobu bikoze bitya amateeka go nga gayita nga bakoze eki nga batunula sinakindi a big proportion ennene olwokuba because they have numbers nga bijja kubeera nga biyita naye ku guno omulundi lwaki basesemya entula bagamba ekiswaza omugagga sesema ntula mboga yes kati obuzibu obuliwo ssaawa zino olunaku olwaleero nti baleese ku luno etteeka ngalikwatako ne kuba elites ba Shalom abakola mu office naffe abambala bugalu bingi bitunwa kakati mwami Museveni teriyo bantu basinga kutya nga ba elites kubanga ba elites bo balina amaloboozi era genda okebere ku mutimbagano gwa X bano bankola mu mabanka balooyazi baani ba technocrats bonna nga boogeza eddoboozi limu because bo basobola okubeera nga basobola okugenda ne batunulamu ne bajjamu ebiraka ebirimu ne bakola they come and expose so they exposed the system the elites kati bulijjo gano gwe baleeta fe agabanaku nga nagenda okugerera omunaku teri era baleeta ne ligiragira eyo libakutte kati ku guno omulundi baleese etteeka nga linyigiriza ba elites abalina ku maloboozi so they went out there and exposed the system tekijja kukola olw'ensonga ABCD kino mukireesewo muti nekyalina kubeerawo ekiti kyanneewunyisiza nnyo nti no ba elites batandise wala omukwano gwange yali mukwano gwange ne katwayawukana olw'endowooza z'ebyobufuzi mutya Duncan abigaba Duncan abigaba oyo twali tukolako ffenna ku DCIC emabegako ey'edda ye yatandise
ku X n'atandika okuexposinga line ku line then others came omusajja Hassan Kasinji omumanyi former AIGP spokesperson wa police najja kugamba ngolaba buli kona bonna bajja kakati that echoing my Museveni emusumbuwa tagala nyo kerere eyo bano balina obusobozi okusponsoringa bano abangi because ababona tuli bangi naye tubulako kimu omanye kyali Sudan kyatwala Bashiri lwaki revolution eyo oba lwaki civil unrest eyo yali successful Bashiri nemujjako because ba elites ba sponsoringa faba wansi bajje nti kubawa migati kubabereko njala nga tebaluma makomera webityo bakutte kati Museveni abatya nnyo kati olide abanaku yabadde amazo tunyiga bantambulira mu taxi ba boda bani no boda ngamwa kiri seat yes mitwala 3 nenga Shalom oberanga ddala oteekera eggwanga ngo ina amagezi kati wano ndi ku Ministry of Planning abateekera basomye budget yes abateekera oli ku Ministry okakkanya abateekera ati uliriza bino lwaki dino bakkakkanya oteekera otya government oba oteekera otya bannansi naye ng'okimanyi Shalom tuli obukadde mu bumeka sana mu 5.5 okusinziira olwo statistics zaabwe nazo ze contradicting eya Ubo sebera ndala eya finance ebera ndala eya gundi ebera ndala but regardless let us take 45 as a figure abakola abalina okubanga bakola abali myaka egikola kale kwanga babala 14 productive labor yes 14 to wala tuli obukadde 25 nekwezo milioni 25 ezaba tabalina okubanga bakola 9% yokka yeyina emirimu kwayo 9% only 1% in fact less than 1% bebafuna omusala ogusukka milioni 1 bana abalala ku average mtolo 15 ku kawansi mtolo 2 ku kawansi and then no rated take nga ligamba singo omuntu abeera asobezza nti omugambi avugire ku 30 km/h naso samu nebera 31 km/h because you cannot be actuated to this machine asasole mitwalo nkaaga nga sente zaafuna teziwera de mitwalo 3 taka kwatanga ku musajja wattu nti wabalemereddwa in 72 hours asasole 72 hours wezigana zeyongeremu zidabolinge n'ogamba oteekera banna Uganda nti ntambya kuwa ekitiibwa ntoli mujinga I support you obera mujinga obo kitegera bannaffe I'm trying to qualify why I'm calling them such names and is the names zembayita na nsamu ntono ku busungu ku resentment eri ku banna Uganda bo bannaffe bali mu positions ezawaggulu but at our own expense ifa babanywesa fa babalisa obubi bwe bapama wawe bafuluma era ffe kuba fa babalisa fa babanywesa okuvuga okukola ki mafuta byonna bali ku ffe naye ne basalawo okubeera nga batuplaningire bye byekijinga n'ogamba antambe yogedde bubi munnange babaka bapala babitiibwa kyebyo nonsense stupidity ata stupidity muli n'ogamba ye Mukama Katonda basinga atuzikiriza buzikiriza lumu ne tugamba ati bannange ingewe yazikiriza abagundi Katonda atukube mubbomu kuga otuka n'olowooza ku bintu weebityo tuveewo ffenna bannayuganda Mukama Katonda oliyitawo generation endala kiganjeewo netwako n'endowooza bwe nti Mukama Katonda nenfukamira ne musamuga Mukama Katonda tewakyali kiddako falindeko otuka Shalom waliwo omusajja katuffe Mukama Katonda kala tuyambeko natusitula yebalenye balire ddala ntubaka awatono we tutuukako naye saasira omuntu Shalom ng'akira olunaku weeru Shalom obalengera ku street nga yavudde ewaka ku lubuto olukalu tamanyi kyagenda kulya ku saa 7 nazzaayo ebigere ndaba abaana awo wano si bweyogerere nga bava mu factory awo factories is darling za baba 13 Shalom 13 olunaku nenga kwekuli zagenda okuzza ewaka kwekuli okuwerera abaana kwekuli akayumba kasomeko emitwalo endo emitwalo 7 abo nno nga be bangi era nze Shalom nasoma economics mu S5 ne mu dropping mu second term S5 lwaki yali muzibu teyali muzibu mulimu ekintu kyesakkaanya nakyo nengamba this is also statistics says and numbers sometimes lie they do lie obo kitegeera kubanga bo balagidde gross domestic product
obala sente eziri mu ggwanga then n'ogabizaamu abalina n'ogabizaamu ku batalina otukesa n'ogamba nti bannayuganda by 2025 buli munnayuganda afuna tuli ku dollars 1,000 mu 1,000 ti buli munnayuganda afuna dollars 1,000 mu 1,000 nze nga nzikiriza ebyo nga nye yazifuna nti odide za sudiru zalina billions and billions neza then nozikusa mu population nojja ne statistic egamba ti buli munnayuganda alina era nabadde nkiraba ng'omukulu asoma mu state of the nation address ng'akireeta naye nga Shalom ku reality wano bannayuganda nkubuulidde ku millions 25 zino okubeera nga zikola only 9% work and only 1% get over 1 million obo kitegeera gap nene nengamba economics kanjira mu mulamu nze ndi ku bintu ebiri very very practical era nembeera nga simuyingiramu biki just nti bibuuzo bizze n'osoma era saamuyita bulungi kati government etteeka teyikomyewo nga elimazo revisinga webeere komyewo nga revising that's what we were calling out for kyembadde mwagala no one said that it will be but then twagenda kimu ku bizze bibaleese fines ezo okitegeera nkubulira n'okubuulira tewaliwo sensitization whatsoever twagwako obugubweriti kati wabanga badde omuntu nga badde mu ddwaliro nange nakyewunya nakera bukezi nga mpulira mbaku bantu fine webale kati obeera nga badde mu ddwaliro nnaku 7x2 nga tubadde tumanyi bigenda maaso mu ggwanga ojja ovuga ne bakwata embwa badde bakusibye ova mu kkomera sipapa n'afuluma bakwata mbwa abamu bamanyi okusoma mawulire biki naye ndi mu kubugirayo ekifaananyi ekinene nti tewaliwo sensitization ogedde ekyokusomesa tebasomesa bantu tebagenda ku TV tebajja kufa abasajja babajinga bannange mukimanyi bulungi nnyo population esaawa zino kati abantu bali nnyo ku digital obeera ddala ng'olowoleza ggwanga nga ka budget yako budget seyo zibeera ne sente bazirya nogamba kati kangende ku X-info ne ba influencer kanzia ku YouTube channels kwezire ezirabwa abantambi aboogera tugende ku bantu abasobola okunnyonnyola bannayuganda tambi y'omu kwabo ensearch proving kubanga endaba nnyo ntumulina sisobola gaana because kya ggwanga lyange nzija nennyonnyola abantu wembeera nga nange nkisomyemu nga kyekyo kikola mba nsobola okuba nga nkinnyonnyola naye abajinga bakeera bukeezaawo ebintu bitandika okubeera nga bikola nalabye owa bodaboda bambi musajja wattu ng'anoonya emitwalo mukama we yamugamba nti olina kunyagala emitwalo ebiri gumu bbiri nga yamukubye ekifayini emitwalo 3 n'abasajja mmwe what do you think mulowooza mutya mu bwongo mukama we yali awa abantu obwongo mwe yabawa buugi yabawaaki those people we are so bitter you people very very bitter and you're going to leave us with no option ekiddako Shalom gura kuba kati oli wano ogamba waliyo omuntu eri nga avudde wakati alina ssuubi omuntu oyo singa munaamunyigiriza ekisemba ajja gamba okusigala ewaka n'okugenda byonna kyekimu tewali ssuubi tewali hope kyekyali Tunisia revolution hungry man Gandhi hunt yes, if he gets whatever revolutionary ya Arab Spring etandikire Tunisia 2010 Tunisia Benali omwana yali yafa oba omwana yali asomye graduate makerere yeeyo omulimu gubuze nga bwe gitubula wano mu ggwanga Uganda bino byembaleetera bye biri zibadde mu nsense parking I don't know if you don't read omulimu gumubuze mama musomesezza atunze buli kimu ttaka alijjeko biki asomesezza omwana we Frank Antambi agenda asoma Bulule Chika Bulule family bukimba kyemazeeko Frank Antambi weeye Tunisia n'agenda n'asoma bulungi nnyo bye yasoma n'ajja mu marketing tewali mirimu mama we n'amuyiiza sente endala mu kibiina ky'obubwegasi n'amukolera n'omwana abeera nga bamugulidde ekigaali abeere nga agula producers oba funa producers abeere nga azitunda ebirime KCCA eyo nejja netwala ekigaali kuliko emaali and that's what you're doing to Ugandans you KCCA people muganya okutonderawo abantu emirimu olwa polisi za mwembi abantu beeyiyizo oli abeere nga afuna omugati gwatwale wako oba amata embwa za KCCA ezo nezijja neziyoola embwa sikizaayo we are so bitter what right word can I use against such ruthless people ne batwala emaali y'omuntu ng'omulaba yebadde Last Hope naye n'ogamba nti mu bizibu Kampala byerina ng'etunulanga mu Mogadishu ekizibu oli okutundira abeere ng'afuna kye ekizibu ekibadde kisembayo nti nno olina andi bajja ne bakwata bubi nnyo babanyodde emikono babakasuse kabangali bagenzeyi tebagenze mu due process kubeera nga bawolereza yankubidde essimu to give you sweet words ku bya KCCA nanga abawambye embizize naye agenze okaya banyo bazitwale nga teziri ennabweru and you know what they do those people era kino ngenda kinoonyereza kandi I will expose them emali ekwatibwa
mwetololo abakesisi ogenda okulaba nga yabakozeze kioske mabbali ngenda kinoonyerezaako if it is right waliwo yakiŋŋamba ngenda kinoonyerezaako tutwalinga mu movie industry mu film gye natandikira okukola nga bajja ne batwala emmali y'abaana ba library nga bagamba mwina pirated works okitegeera weebityo naye nga n'amateeka baali bagasoma kifuula nnenge because nali mbikunyula copyright engeri gyekola batwala emmali z'abaana zi duplicators computers CDs weebityo nga tebituuka n'eri ogenda okulaba nga ku library ku kyalo enkya waliyo library emeruseewo empya nokugamba eno si duplicator ya Sean no that is Uganda and Shalom you expect Frank and Tambi of Uganda to have sweet words eri abanyonyo nsabo tobeera omunyunyunsi tobeera ng'embwa tobeera omujinga genda Katogo collections aga ebintu by'omu nnyumba bakuwa emifaliso bed cover duvet ne pillows bala n'engoye n'engatte z'abaami emisipi wallets bw'obanga oli content creator okola ku TV radio presenter oli TikToker oli YouTuber bakwambaza engoye ezimalayo ali eggulu basaye ku Jomo Kenyatta Road we bali awo mpola mpola abakato collections ate gwe ali mu Kampala ku Ham oba ku Chain of Liberty eduka CL 3738 kwa ku 0770 883968 oba 0753 002365 we bakato collections bakwambaze obulumi obwo njagala gundi obunsaliremu bulaga abantu obulumi bwenjogeddeko pulira bubi nnyo so anova ku set naye nga sinnavaako njagala obajjukiza mugendeko ku Biva Organic and healthy products abajjanjabisa emmere n'obutonde obwensi abasangibwa side zaawo emmengo obeera ng'otuuse awo emmengo wenyini nga BBS weeri obuza Biva Dr. Senjobe bajja kulaga ekizimbe balina kabataka wake up call kubanga begaya nokoyo kugeya we batyo n'abakosa ku nkola ya masturbation nga mumala mukka mpewo asobola okubeera nga agogoera webale nnyo abalina allergies abakuba emyasi abalina ssenyiga atagenda mu abaziira abalina asima abalina okusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo basobola okubeera nga babakozza oba okuwa eddagala obeera ng'otonywatonyiwa mukonamu abatono balina lubiri nabagala okubanga mufuna ku mibiri era musobola okubeera nga mugenda ku Biva Organic abalina pressure amasavu mu musaayi sukaali abagala okubanga mutangirwa kokolo abakyala nga muyonsa naye nga amabeere mu kuyonsa wana matono era basobola okubeera nga babayamba nammwe abalina abaana abato nga tebagwako ndwadde era si basobola okubeera nga babayamba butereevu nnyo babayita ba Biva Organic era mu bufu wemukampisawo ne HR kansooke mbasomere Biva namba Biva n'ensonga ki namba Biva ndi muto ezo 752 60 2427 ye namba ya Biva. Oh yes. Abalala bana chapu nafe batubeeza omagala ngende news yankolenga oli omusajja. So banafe aba H&M Pro Cleaning Solutions bana basangiba bunnamwaya okuyana bunnamwaya police station sakone mkono na suit kanana bakola kibaita full house cleaning bakola sofa set cleaning carpet cleaning amategula ne bagidabiriza bupyanga yose oyino omukolo amategula namukolo nina mikwano ne bajja ne bagamba bannange wakawa mukulu gunyi nga wanyirira nga wesimisa ngojeko carpet sofa set si pavers amategula bakola ne full compound cleaning ne bajja wakane basawa ne bagogola emifulejje embeera neberanga etambula bulungi ne wabweru w'ekikomera nammwe abalina hotels abalina hostels balongoseza ddala furniture wa hotel ne wa hostels embeera neberanga etambula bulungi nnyo bakubire ku namba z'essimu 075284 0308 nga akalanga ako obanga gundi scroll down weeri mu kubeera nga ezanya abaala tugenda batu babaleetera mpola mpola ate mulina okubalaba mulina okubawagira kinsobozesa entambi okwambala ku saati nga bweti nembeera nga sibaswaza kubala nga yabampa yakase lwatolangira Doni Musia ye mugagga yakoze ati sente agabanga be atya yakutte posha 256 posha omanyi mumanyi TikTok nani manyi muka Fik Famike Fik Famike tana kusalawo Fik Famike kintu kyakola kituufu obeera nga oli muyimbi myaka bwegityo target audience yo ya bavubuka bawala biki you don't have to commit Joshua Baraka nga yasalawo olwakuba Joshua Baraka yalina ekyenjawulo manyi mu bayimbi bano bagamba nti akajja obunaku keemanya ejjansi teribuka nanzige kati ekitone kya Joshua Baraka woba kigasigaseemu talina kubeera Munnayuganda typical Uganda ninga Joshua Baraka talina bba mu Uganda talina beera Munnayuganda ate era nakizudde ntino mutatayo muna Kenya mulyo nebuuze muntu Joshua Baraka lwakyali bwatyo bwali there is a certain DNA in his blood system wala bwana kya tebalina mpewo manyo no bakuba hit ne bagamba empewo zibanja jangoza ali the guy is very intentional in whatever he's doing
That's why he's winning. He's getting places. So bwakeredde nga Posha ajeo Doni Musia omusubuzi wa Kasooli. Asubula Kasooli. Doni Musia Doni wa Kasooli abamwavu nnyo nga teri Kasooli. Kati yakongudde. Yamujje mu gallery. Namune badde byogerwa. Atwadde agamba mbu Doni mbu Posha bungi abadde amulya. King Sham byabadde alya Posha. Sham collection yao anko waffe. Ebigambo ebyo bibadde bitambula mbadde nange mbiwulira mu mifulejje eyo ne miwaatwa gye ntera okubeera nga mpunzika okutu. Nti Posha 256 nti era omanyi mulimu obufumbo obumu Shalom. Nda kuwa example. Waliwo bannaffe abali ebisiike. Gamba ataani bamusoke. Batabani bamusoka abaana bambuleera. N'afunayo ko kye bayita buzaabuza. Nga mukyala we obanga mwami we ne katukende nti mukyala we n'abeera nga ne mmaka mwali. Okujjawo ekifaananyi any doubts if any rumor could come nti omuntu oyo mutabani wa kisoboka. Je biri mu nsi mpitirivu. Bagati kisoboka. Ayina n'abaana. Ayina na biki so nga ti strategic. Ono mu ggwanga erya Uganda mu bimu byendi mu kuwandika mu katabo kanga kajja okufulumizibwa olunaku lwe naafa. Ebyo ndi bibagamba. Nzagenda okasoma. Ago jaba bafadda. Ebyo ndi bibagamba n'amanya galibeera. Shalom okufight is part of us. Simanyi lwaki otya. Lwaki nze asookayo. Whichever asose. Mundabeko abayimbi. Mungendeko e London. Sebo. Okufa toddamu nze kati if I have a choice to die now. No, if I have a choice to convert my religious affiliation, I would choose Islam over any religion. Siramuka. You have a choice. Sinatuusa. Baga siramukiranga ofudde. Nkyali kunzikiriza affe yabajjajja. Totume Franka Juma. Ntambi Juma. Ntambi Juma. So, nga ukatuvudde omadde gamba nti wabeerawo abantu babata babuzaabuza. Ndakyozimba. Okategedde. Ntambi oli mugazi. Babuzaabuza. Era wala photoshoot ezo. Sente. Abasinga tibakategedda abali mu kulaba. Buzaabuza. Anya gwakuumira luba akuuma mbugo. Lubalenga ye babba. Kati oli ne wala. Tegedde. Je byafuna magezi gazze. Do you know the meaning of koga in Luganda? Nchimanyi. Kati koga wala ebifaananyi ebyo. Gamba amachi tufu but tufu siye. Kumbe ali mujjawe. Ogera namwe. Kumbe ali mujjawe. So tambi oli mugezi. Ako kabagezi. Kabagezi tukategedde. Ako kabagezi. Kubango otunula no gamba kongeje ndamu omwana ono. Mami Shalom relationships zotuka. Kale wadde bagamba unlike poles attract. But Doni Musia cannot attract Posha. But waliwo omuntu gotunula no gamba the beast and the beast. Doni Musia a beast. No. I'm giving a general term. Okay, general term. Don't decipher my word. Doni Musia is the beast. No. Posha 256 is the beauty. Don't decipher my words. I'm trying to. Kyogezako siga. Kyoleta ntambi. I cannot call Musia. Liani pia akitegere. No, I can't call Musia. Yes. Though I would have wanted, but I cannot say it. They would have wanted. Yes. Newe nandibadde njagala sisobola bambi. Okitegeera kubanga obulungi bw'omusajja zibeera sente. Nga bagamba nti obulungi bw'omukyala zibeera mpisa. Kabe mulungi alinga malayika nga talina mpisa obulungi bwe bubula. Gwe tobeeraawo n'ogwirana n'akwogeza bingi nga bamuba kakati awo. Ntumiddeko Shine Lips, how are you doing? Jabakubanja bono vumo bacha. Otumiyako ku muntu. Kumbe gotutte mpala kitale. Nantumiyako Gishwaifi. Wetegereze ekibomereze kizaale nkenku. Nantumira ku Recho. Omuyembo kunyirira kunguru. Recho gambo cha kuvunda munda. Era bangi babo. Ekibalobye emirembe tebalina mpisa. Abakazi mukobye kino ekintu. Ne mwamukane kyali wange nange nonkyayiramu. Semba sina buzi. Abakazi abamanyi omukwano. So Shine Lips, how are you doing? Amaka tebale mwamaka. Recho, how are you doing? Ekitiibwa.
wakitamu wakisanja tebalemererwa abakazi abasamwe ekitiibwa wamanya empisa naye tengamba abakazi bantambi mulekerawo okunkyawa nga abakyayi nze mba sirina buzibu naye kati ntambi abakyawa nange ne mumbulokinga nze mba sirina buzibu yo majjebbi kikome tusobaka bwange obwejjebbi abakazi bantambi mulekerawo kumbulokinga olwokuba ntambi abakyayi mukatabo ko akaiso mwangu ofudde era ntambi ngenda kuwandiika yurojeyo ng'ofudde sejja kutya neshalubuka nakomye ngenda ku living a celibate life ntambi and celibate cannot be the same sentence. I'm going to kwewaayo to give myself to God. I'm going to serve my father. You cannot use the word celibate and ntambi the same 2 years, sentence. I'm going to be called Father Francis Ntambi. Tukubye omutwe ntambi avudde ku bakyala. Nvudde ku bakyala. Kati oli faza. Ngenda beera faza. Kunoonya mukama. Faza. Noonya mukama. Neguli yalage na beera faza. Patrick Omujuka ne Selector Williams. Selector Williams abusukwe engeri ayogeramu. Ayogera nga bafaza. Abera ku TikTok n'abantu bana bambi. N'abakumoko. Kati amanya nze Selector Williams. Omanyi album y'omwana oyo Bebeku. Bebeku alina ekintu ekyenjagala. Olaba ojjukira omusajja ono mu Congo era amanyiddwa nga simanyi. Akomboozayo ko ajjayo ko. Papa Wemba. Mbuuza ntambi. Doni Musia n'amakonya TikToker. Ate okumalako Shalom. Nze badde nkoze embi. Anamalako kuba ekifaananyi ekyo. Tajja malako. Amazima gajja malaga veeyo. Mbugundi King Gundi. It is a matter of just time. Time will twogera ebintu bino it will exonerate me. Twogera ebintu nga oyo ntambize hater. Ayasama chi. Abashalom basama. But time tells. Time will exonerate when the amawulire amatufu wegana avaayo. Ngazalaka gundi. Tirale. Bakwani yadda. Yanvu mama mwa. Yangamba ojira ekitwe ojira mama yasama. Wapanga twogera ku byama bwamba jikizana na habo mouthwash. Kali. Abawunya akamwa. Botino bamu olusayisayi. Ogaiza ludda lumu. Oba amanyo gasanyalala. Genda mu outlet ete nimina Uganda gwali ebweru. Outlet z'abana Uganda ezireeta ebintu ebivaako e Uganda babuze nana aliwa. Mwabali ya Uganda supermarket, pharmacies, drug shops. Nana byakasibwa National Drug Authority. Obere ng'osobola okugaaya bulungi omuntu kadde abantu batanogenda abantu okulya emmere agaba ne bananda batanga ndira side emu yokka bannanga ningango olubo olwago nana muteke musikibe amasomero basekenta mu bera mpamvu abakaluma mu ngaffe sajja yakola nana mukwese nana ntambi mbadde kugamba mu nteekateeka eyo obadde okimanyi mu ggwanga Uganda waliwo omusajja agenda odipotingibwa okuva mu ggwanga erya America naye era naye ng'embeera ze hajati yamufuna omusajja oyo kifaananyi yalina bbaawe omulala ng'alina omukweka nga wakitiibwa olimba that will be a discussion that will be a discussion for another day. Chovola ulisao sibanange muve ku mwami chogamba inginiya yali wakigumaza omwami yalidde byalubaluba obujulizi ne bujjanga buyitirivu butya twamusanze akola bwati yakebeza omwana twamusanze agoberera omusajja alina omukyala asobola okukola ebintu bino nawe bivaayo atambula n'obukebeza omusajja buli gwawa lifuti namukebeza nampulakinga muve ku mwami wange panange nogamba kumbe kifaananyi waliwo omunene alya omusajja yagamba wire mukabya ekifaananyi kya sensekere neba nentambi nabwini ke kayimba kabadde ayimba nga buli wenkwata ninganga wamanyi gwe ne maama w'abaana nga mwaswala ti akagali kange nze manyi wenkevugira era sente zamuweebwa asooka ave mu kifaananyi naye yeyagalemuko kyekyamutwala ebweru nogenda mu America inginiya sente wakyabagende akagali kange nze manyi wenkevugira tuba n'entambi buli lwakuna ng'atuwa omukatuli ki era nga sinaba kubanga neyongerayo kambajukiza aba Sham Confection Plus basangibwa ku Equatorial Mall bano baba Sham Confection Plus emikolo bategeka emikolo bateekateeka emikolo oyina birthday oyina graduation oyina kwanjula oyina mbaga oyina kasiki oyagala ki oyagala ku surprisinga mwagalwawo oyagala kumuwa bimuli byonna babikola oyagala ka juice akabibala byonna kaberenga kali ku mukolo oyagala kwagala waka byonna babikola bano bannaffe ate balina n'ekyenjawulo mu abaana abatalina mirimu
basobola okutrainingira wiiki mu wet nobeera nga Noyiga okusemba sente. yes ng'obimanyi bulungi nnyo osobola okukola juice osobola okukola emigaati osobola okukola ice cream osobola okudecoratinga kubanga babikola wiiki emu wet Yokka. ebeera emala basangibwa side zaawo ikoto ly'omulongo nga mbagambye opposite office ya KCCA shop number P9 ku namba z'essimu 0704 65 69 ana ne 0782 37 89 93 ye Sham Confection Plus ne webuuza eriise ddene eryo ne bana tujogeda ne bakola Embaga y'ekyupuli. Ekicyupuli tambi ebigambo bijja kunzisa naye owaera nsavinga mmwe Bantu bokolera. kuba temusiima bantu mmwe Temanya kumanya nga tebasiima. Baade bagamba Sheikh Timu abaye emmotoka yaabwe. ndeka Bana Uganda babi. baba Ne bamugamba emmotoka yaffe gituwe. baba Omutera Silvia Auto Parts. Bambi. Naga buli yasonda ngo yaseze kuluma. Jangu nzukuwe. lwaki teyabayita luli lwaki luli we yalinganga zinoonya Silvia lwaki yabagendamu omanyi ebintu bya mirundi ebiri twali wano ensonga laki twazogerako but I was very Last happy week. I was very happy we yavuddeyo ne yeetonda apology ye wano kweri yajja kuzanyira in fact kanje kuzanyira Shalom osooka owulira ebigambo bya Sheikh Shiti katono nnyo Bambi Sheikh yetonze. That's good. yes yeetonze Yalaze leadership. yes yalaze oba keekano I think keekano yes sajja wattu bambi sajja wattu wuuno Nalo katondera buli yenna gwe twali tukosezza kyekituufu nga kiva ku ntobo ya mutima gwange tutera oluusi okwoona ku nzikiriza endala si mu mbeera evumirira omuntu yenna oba emukkakkanya kyekituufu ekituufu sisobola kwetonda lwa message lwa bigambo lwa bubaka buli mu bigambo ebyo ebikoona ku nzikiriza endala nange gwe mukisa gwe nnyina okumaketinga omutonzi waffenna wakati mu kumukuba abantu ensi emutegeere bye bigambo booli awo bwe bubaka Katonda kwayisiriza bano tutuleko nabo wano ekigendererwa si kuvoola si kukakkanya muntu yenna waliwo bangi abatutwalira mu mbeera nti kiti tayagala bakatuliki tayagala balokole maama mu nsi yange mutuufu nedda tetubyogerera mu mbeera ya butaagala muntu yenna tubyogerera mu mbeera eyagaliza eyagazisa olulimi oluvoola olukakkanya tulwetonda oba kubogera ku mutonzi waffe bwe tukaatiriza nyina mikwano gyange ekyewunyisa nyina mukwano gwange rivulani mmere ewooma ekireka kati ffenna tetusobola kutyobola muntu yenna abantu bakulu tetusobola kukakkanya muntu mukulu yadde ate ndowooza osobola okuwabula omuntu omukulu kati tujjira mu layini yakuwabulagana si kukakkanya embeera yonna ejjidde mu ddoboozi lya kukakkanya twetonda yenna gwe twali tukosezza mu layini eyo kankakase nti okwetonda kwange nako kutuuse kyakusatu awo wenyini nga nkyaliwo banja ate amaloboozi agaveeyo nga bitusobyeko ate olusi gaba mabi nnyo mwana nguli naakwata egambidde nate naliteeka ku nze tovuma mwana wange yakawulidde. Abaana bwe tutegedde naffe tetuvumye tuseeredde buseeredde kati naawe so that is partly what But that's beautiful. I like the message. very 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 beautiful Shalom nakugamba nti fe aboogera Biwaba. edda mu Roman Empire eyo baali beegomba nnyo abasajja aba Greek ba philosophers abasinga baali ba Greek Aristotle. abo bonna naye nga balina ekitone kye bali bayita ekya someone to be an orator omwogezi naye nga si kwogera because anyone can talk, anyone talks, but oration kwogera ebigambo ngo engeri gy'obisengeka flow delivery biki empoma yaabyo ne basindika abaana bangi bagende babisome ebiwe batyo so abagezi bali basajja abagezi nnyo ne waliwo ebyabasobako buli mwogezi ng'oyogera eri abantu you cannot be perfect waliwo ebikola ki waliwo ebisoba kyobalaba nze message yange yali nti omwami ayinza okubeera nga mu bigambo bye yayogera yasobya naye tetusobola kwerabira ate ebirungi byabadde nga ajja ki ayogera olwa ebimu ku byamuwabako but then it also takes two to tango nti bano boweereza abanyiivu because ebintu by'amadiini ebintu by'ennono ebintu ebyo abantu biri ku mitima gyabwe
culture singo ujukira ffe kati gwali okyali mwana muto mu 29 twali mu lubiri awo senior 5 ali mu P5 nze ntambi nga ndi mu nkoba za mbogo kwanza nakola Luganda ku 11 nga nza Lusinga era nze omukuba Lusinga mu Uganda Oluganda afuna D1 yes nafuna A ku L-level sisira ku L-level mu S4 nfuna D1 mwakola butabo ki sibujjukira obusinga now nakulira abaana nzo yalakulira nkoba za mbogo erubiri nyenkulira abaana netwekalakasa netuva mu somero netwekalakasa ku bya Buganda Riot netufuluma abamanyi lubiri SS weri Wakaliga road yeyo eddako one opposite ye Salt waluka kalina akaliwo nga ntambi n'abaana abalala bali banzikiririzaamu nga fa stopping zi boda yogera omufaliso yogera biki ebityo okitegeera twabikola ne batukwata kai government webe ekyanoonya abantu batukwata ne batu twali bato twali bato whichever ne bana nkulaga obusungu obwali ku Baganda mu kaseera ako nga bakutte ku kyawe kati ebintu by'ennono whether gwoli wokinga tokkiriza mu kyabano that's what they believe in kakati n'ebintu by'amadini edinagambe eddiini mu nsi ziwera omutwalo gumu munsi nebona mukama yabalekawo abasinze emiti abasinze emisota Buddha abasinze ebibumbe abasinza buli kimu kyonna mukama yena akola ki kuba yali omu waggulu so yalina okubanga atujajinga tuba tumusinza bubi I know olukisa okutujjawo n'atuzikiriza so nti wobeera onyezezza ku bantu abo ng'okutte ku kyabwe they will react ge mazima they will react because it is emotional kibeera emotional nnyo gye bali so abantu abo bali balina right okuddizaani mu mbeera gye bamuddizaamu yes ebigambo tebyali biwoomu but then you provoked the situation gwe ng'omwogezi kyobeera olina okubeera ng'okola kwe kuttamukko ku bigere n'ogamba n'oba tomiininga naye n'ogamba bannange byankola ki being courteous byansobako nsaba tutambulira walawo bannange nasobya naseerera so yefumiintirizaamukko n'alaba nga kyekituufu ekyokukolera n'akikola and I was very very happy era namukubira essemu ku lwokumeka interview yavayo lwakubiri looza ku lwokusatu ejjo ku makya ne mukubira nemugamba seeka kyewakoze kintu kyavunaanyizibwa nga gwatera okwetondatonda nze wembeera nsobezza omuntu nga mbadde simanyi n'osobya mu butanywa yes you can be given a wrong information about someone n'okyogera ne kimukosa kiba kya buntu okola ki okubanga weetonda naye kyenalabyemu ate ekitazzensa omukyala Sylvia autopats embeera seeka yabadde agikakkanyiza ng'ewedde omanyi Salomo kuno okwogera kuno nga we naggambye nti buli muntu asobola okuba ng'ayogera naye te buli muntu si mwogezi kyova olaba nti n'ebibiina organizations ne bataba PR aba spokespersons nti amagye ne gaba poliisi ne ba Uganda ne government biki whichever now wobeera nga Madam Sylvia wakeera olunaku nze Madam Sylvia yankubirako essimu through ono guy waffe owa MC Mayor no this guy owona omuyimbi yagwa Gladiator dero ng'atuuka ankubira omuyimbi yakola ki ate waali taliiwo ekikola mangu kifa mangu so ne bankubira nga ekintu kinawe kyali kiwagamidde ekyokusondera seeka ki emmotoka kati nga bagala publicity tuddemu tutwawekeninga abantu tubajjukiza so Madam Sylvia ne twogera ne mugamba initiative yo nnungi era ngenda kuyamba ngenda kuzuukusa tuyagala sente mmeka ne ngamba nedda saagala sente nesiga initiative etuukirira era ne nkolako kyenkola but maybe omulango bategwayita but nagenda okuddamu okulaba nga kiyiseemu nga bamuwadde abadde now kiba kibi nnyo okukomawo eno mu gundi kamera and utter statements ezigamba nti okuba nga kuliko eyasonda ku ssente ezo ajja azimbalire enzimuwe yeti mu kaseera kali zaali zikubuze ng'olina wootudde oli mu gundi mu kateebe oyagala bayambe so twewale nnyo yes I understand Sylvia kyawulira but then wobeera nga kyobola nkugambye nti obeera nga you a brand oba you a company oba olina okuba nga ofuna abakwogerera because abakwogerera buba bumanyi bwabwe mu ekyo aba PR ba understanding tone y'abantu ba understanding how people think what they want to hear goza lukimu government kyewandiika
nti oba yeetonze olowooza oba poliisi abantu baagala kuwulira ki ne bakibawa so Madam Sylvia saayagaddewo next time you can do much better because oli mukyala wa mutima mulungi ngumanyi era waseeka kiti wamuso you initiated that because of your very good heart but then next time you might need the same people but they will remember such words nti omuntu oyo mukudaaza akudaala which you can tulangira abantu bafa yes story ya esembayo nabannaffe ndako wano Shalom Ventures longi nakikugambyeko tonajogera ko Ventures awomera akapiira wali obulumye najera opposite total eriawo obotuusa obuzabuza Ventures nabagamba ogamba ya rooftop nobo tuusa ogamba ebbala eri ku rooftop ekayoko ebbala eri ku rooftop mu Kampala bwotuwe waguno beranga olengera obusozi bonna obwetolodde Kampala bwoti abawananga obusozi ebbala yagwa owaki osanga anti balimba nnyo bwekyanyanja simanyi otambulirako boda simanyi biki ng'okirya simanyi ng'olinya boda okirinyako boda nga kiwanvu nnyo balimba naye Ventures yo obeera ogenzeeyo embeera eri very very conducive ambiance yayo nnungi nnyo osobola okubeera nga okyakalira wamu ne banno osobola okubeera nti nno ogenda n'obanga olaba emipiira balina entertainment etaggwa buwoomi ba DJs abakampala abasinga DJ Aluda DJ Slick Stewart DJ Roger ne ba DJs abala buli lunaku weeruti lwobeera ogenzeeyo ogenda kufuna services ennungi balina kibayita unique ambiance that stays memorable signature cocktails ez'ekika kyonna ennungi ali ne food menu yaabwe nnungi kyoyagala kyogenda okubeera ng'oli ate nga kiri very fresh nga kiteekedde aba chefs abasomerera ddala ebintu ebyokuva ebweru w'eggwanga ng'ate balina kibayita Koze VVIP section mujja ne weeyagala VVIP teryakukwatako ng'ate balina ne technical area we bakyajingira simu oba laptop so bannaffe aba Ventures Bar and Lounge yebbala etaggwa Malojja abasembayo bane tugenda ku story esembayo be ba munno watch Vijay Junior yakoze ka movie Straw kwe kali ku munno watch abakyala kajja banyumira nnyo mmwe abali emotional era mujjakaba ku mazigaawo kuba nange filimu ejo kweri buterevu nnyo ku munno watch yatuuse Vijay Junior ambuzeeko Vijay Junior yabeera atukoleka film kayita The Accountant ekyokubiri yakoze akokubiri Ben Affleck kabaka omukuba nsinga okwagala kwekali The Accountant sakona movies endala mpitirivu mba Vijay ba Uganda bonna Vijay Jingo Vijay Emmy Vijay ISP Vijay uliyo omukuba nsinga okwagala n'abalala bangi Vijay Tom yakoma ku Into the Badlands nendala kwezirindo obuterevu nnyo so ku mitwalo 3 egya Uganda subscribe with Munno Watch abalina amasimu kwe tuli ku Play Stores, Google Play Store tuli abaina iPhone yes namwe abaina smart TV application yaffe kweri abaina smart TVs you can go and download namwe abalabira ku website mugende ku www.munnowatch.com what you only need is an email era buli muntu nozalina email address ne password yo egamba Arsenal will never win Champions League mbadde nayo kumala emyaka 29 so yatenge kyeyongerayo we najifuna nga ine emyaka 6 nga Google yakajja abiri mwedagata ko mukaga emyaka 3 nange mbadde ngatagata so yeyo email address noberanga weyunga ku Munno Watch onaku olwokubiri BET Awards endo gye yali awanguddeko eyakasooka giwangula zaaliyo ku lwokubiri ebya ddala lwaki zo ziwangaala ate nga awards ze Uganda twalinako nga Pearl of Africa Music Awards kati twalinawo ne yasali mu ssale yakoma mu COVID yali yakubirako sente ebyali binene binnabiringa endeku weebiti byafiiraawo how do you equate Ugandan awards to BET Awards the legacy the longevity the creativity mu nsi olaba mu mupiira hona ekyasinga amaanyi mu mupiira balondo for an individual then for teams which is the World Cup kati treat Grammy Award for music as World Cup for sports BET Grammys yes then Oscars kufa aba film bazubeda era ze World Cup nti buli film actor alwanafune hona eyo kufuna Oscar kakati BET Awards ezabaddeyo ku lunaku olwokubiri zigwazi kya BET Black Entertainment Television Awards ezajja mu 2021 nga balaba the black community
teri represented bulungi mu awards ezalimu abazungu abayitirivu ennyo ziri ze MTV Vimas Video Music Awards ze Grammys zani tezayina nnyo representation bagamba fe TV yaffe eno Black Entertainment Television because yegulawo 12 then a year later bagamba katuintroduce awards zaffe nga olaba Galaxy yakola zina awards za kabinyo yezili so nabo de bakola ezaabwe okubeera nga they honor abasukulumu mu music mu film mu theater olumu then in mu sports banyoka gundi ka YouTube kubaka ti Uganda nzachi kutte section YouTube na ina awards zayo YouTube awards jezili nzandi nzuka no mu Uganda 30th November mu Uganda twaliyo baita osobola okukola nenda kola awards aba YouTubers awards yes ndambire ko kukumba award enseti kola digital creators awards zibelenga ngazi osobola genda ku X osobola genda by the way that is an initiative you osobola okukola so mbajjukiza bana Uganda mwenanga 3 November tuna Friends of Shalom Vurumula ko tugenda okukolera digital creators awards tugagabaza awards yes so a sponsor mbeta agira ddala Victoria University tujja nta proposal abagaga mwena nda kutwala mu Judy Kala Social ba creating ajamini twagala sente ezokola awards ngala emeza million yemu tugagaba award aba digital content creators zego soka mu Uganda tusima abana bano abati juna deko ne gundi henulegesa namulabye ajaga twayaka abo tubateke mu category yabwe tubawe tubasime abakidunga kigeze tugenda kola nomination night awonga mu gwomwenda September tubawe emyezi 2 balonde at press conference one Sky Soja akulia media team ebyocha atole tambwa tole tombulira mbweyo ebyocha mulabe nno so that is how nabo kibagamba let us also award ourselves digital content creators awards kapulu nonako cannot so ne banafe ne batandika ekintu kyabwe ekyo nabiranga bahonaringa ebintu now ku lunaku olwo nazirabyeko Kendrick Lamar yawangudde awards 5 omwana we yefudde Kendrick Lamar they don't like us yoyo yes they don't like us nawangula album video because ebitebe na nawangula album 5 kache ojecta manyi kali daruwa Shalom kabe mamito bambi ate Aisha bebe amanyi black da change amanyi black da change nyoka naso bebe kulu ne mifumbi wati so Kendrick Lamar yamukuba wangudde ne kimuwa kenzo tebamwadde ne kimuwa nominatinga nedda na wakati oli musibe Kendrick Lamar ne kimufuula the most decorated the third most decorated rapper. Kendrick Lamar first is Jay-Z ina taziri mungu za award ezo tugenda genda ye yonna. Jay-Z is the most decorated rapper aina Grammys 22 aina BETs ezo bameka kati awamu wona Jay-Z ndo aina alimu awards ngankaga munya awamu mu film walicho baita EGOT status ndi singobere wangudde Emmy Award no wangula Oscar no wangula EGOT tiachi baina awards zawe ndala mu film sozi wangula ngofuna EGOT status kati neno mu music awards mu transcendence yazo esinga amanyize zi Grammys ezidako zi MTV Video Music Awards ezidako zi BET Awards ezidako then the Billboard Awards Soul Train Awards waliwo ne American Music Awards ziri yawo ne BET kati ya amanyi nnyo naddala mu black community ya amanyi kati yesinga hona mu black community BET Awards za amanyi bwangula obokubye obofisa Osman Dembele Grammy as MTV Video Music Awards za amanyi mu bazungu ne American Music Awards but mu baddugavu it is the BET then the Grammys they don't care if they don't win MTV Video Music Awards or Billboard or American Music Awards so beyam kwali decorated Jay-Z number 1 mu barapa Kanye West number 2 Kendrick Lamar number 3 then Eminem number 4 okitegeera kakati abaddugavu mono mu Africa omuntu yali lowozeza what has been our representation but before that mbadde nkubulira ku nights ebyabaddeyo Jamie Foxx ne yamuhonaringa bambi namuwa bambi najja nawa speech awo nakabajuko yafuna obulwadde last year agenda nakufa yanajja nagamba kama yampadde omukisa ogwokubiri nayogera ne mukama nemugamba bro mpayo omukisa ogwokubiri bambi abantu ne bakaba amaziga webati ne bakaba mango nengalaba nabe ne Terry Perry yaze nayogera amanyi bamutaddeko nnyo olukongolo nti alwanyisa abakyabadduga balagamba bali bubi nnyo because netabigamba ku bazungu bakola firimu nge mulimu violence netabyogerako ne Terry Perry alina ekintu kyagize bali bukubera nga bamukuba naye nga abasponsoring agenda eyo be bazungu bazungu tebagala abe wakabi atuke bano Steven Spielberg aba James Cameron tebagala atukeyo
oba kitegera kati ba creating agendas ezo alati ndabaddugavu bamukuba baddugavu bane abazungu bagezi nnyo nga bakukuba bakubisa babo ogenda okula je byakuvuma ebintu toka ye lwaki bikoze bitya bobo ninga tebabyogera ku Steven Spielberg kati bano ba creators of kati Marvel sawa zino movies atazikyanyuma ocho kimanyi bulungi bine ebijje bipya nogamba what is this shit ninga tebasobola kubanga babikuba it is now a franchise so Tyler Perry naye nabeerawo Mariah Carey yazze nawa speech Snoop Dogg naye bamwadde award najja nayimba n'okuyimba bana abana abatandika kati bamwalina DSTV nga wamwe twalina DSTV I doubt ati uliriza DSTV twagina tya muganda wange mukulu wange yayina ekibanda mwalina kati nga ina decoder newaka ngalago mpira kati nga nza soroza kati nga mbiraba kati nga ndaba show bali bagita 106 and Park wagirabako musajja wattu bambe kitawe wanzo okumbuza akantu awo nga mazo okukiriza kati bakomyo ba creators bayo abagitandika babawo wao ne TI najja yayimba ko ne Jojo yes kati bakoze spin off ya 106 and Park bagita 106 and Sports ne bajja bwe mukulale byabaddeyo byankoledde Kirk Franklin omumanyi mbiba gospel yayimba imagine me yajja mu Uganda naye najja Kevin Hart namwasamira Kevin Hart yabadde host tebaka kubye kuno abantu kwitulako gwe bakuba koko jate tebaka kubye albibera biteketeke kati olaba oluyiri bakuba Will Smith yakuba Chris Rock Will Smith okuba Chris Rock yali script nga gundi zigo Oscars yes atenga ba suspending agwa kugambye yes they paid him definitely bizali zikirira they had to have a moment in Oscars but that will be a discussion for another day kuba njagikolera basakozi wali audience etegeere ebyo ebintu so nida tujjako kale njabikolerewa Shalom nida njabikolerewa Shalom so embeera netambula bwetyo bani abalaba baddewo banji teri ajjako muimbi wa Africa yagenzeeyo bana bwete abaddeyo Abafrika ani gundi yawangudde award Davido Ira Star Ira yawangudde ku birthday yennyini era Rock Nation ya Jay-Z ne mu congratulating ku pages zayo zonna ne kifuelinga rumors nti bagenda kubeera bamusigning abiri under Rock Nation naye fe Africa nga fe representation ya fe badde etya tutandika okufuna category gye bali bayita Best International Act Africa 2011 era Dibanji n'awangula ne Tubaba Two-Face Bibia then 2012 obani yawangulawo then 13 gundi n'awangula ba Weasel Ready and Weasel Ice Prince Zamani mu category ye mje bali ne Ready and Weasel Ice Prince najiwangula 2014 Wizkid najja n'awangula Davido najja 2016 n'awangula Sakodi ne yawangula kawawo nga bachagaba 22 Sakodi n'awangula Black Coffee najja n'awangula Burna Boy nataka kujanga akukumba webityo then 2015 Uganda naffe Eddie Kenzo n'awangula mu category gye bali basoose okuinvitinga that year eya best eya viewers choice Best International Act n'awangula kulimba lwa City Rose n'awangula era Eddie Kenzo wawangula nomination wawangula award eyo ni seta scene ebiranga elevatingibwa kubanga mu Africa wano ogenda okulaba bawangule ku BET langa nabo babale era ensi ziri musanvu ezakawangula Uganda yemu kwezo Diamond Platnumz wa mutawangula ku BET award wadaina abadde nominated emirundi 3 tawangula ngayo wabula connection wabula ate Rayvanny ye yawangula 2017 ne Zuchu nawangula mu 2024 last year Zuchu ya Diamond tawangula kubanga Eddie Kenzo ye music wa Eddie Kenzo abantu bamwagala nyera Eddie Kenzo nabiranga yawangula otugenda ko mu Grammy Awards now those are the BET Awards ezo kati batazofuna recognition because mu 2018 echa Best International Act Africa ne bakijjawo ne kigaziwa Best International Acting ogatta Europe n'ogatta ne Africa n'ensi endala west zi North America na bikibe nantu omuntu obojo wangu de katubera munene nnyo lero libali batwadde akaffe Africa tubakasukidde amagumba ne kaka tuvuganyako ne ku bantu abala nawe Japan coordinates ezenjawulo wezi Malaysia kakati mu Grammys zo representation ya mu Africa abamu kubasinzo ziwangula waliwo group South Africa bagiyita Lady Smith Black Mambazo yakawangula ezo 5 then nendala bayita Soweto Gospel Choir yakawangula 3 Grammy yes
omukyala Miriam Makeba ayinayo emu, then omukyala ono Angelique Kijo we Benin yayina 5, then Banaboy ayinayo emu, Aida ayinayo emu, Davido tayinayo, Wizkid yawangula webityo naye ate tulina nomination fenga bana Uganda ya Eddie Kenzo. Ate Diamond Platinum tayinira nomination mu Grammy. Diamond bamuwalana. Sikumuwalana. Diamond last mu 2021 era gena bila nominated. Naye ewabwe ne bamuteyako gundi bakiyita batya boycott Tanzania nga akolagana ne Magufuli. Njue Magufuli yalafuse Magufuli yamukolera campaign. Then wakoze olimba la Komasava tibalu nominating nze muzine za last year za 2025 zibade yo mu January batalu nominating na ye mu gwange lya Uganda mbadde njagala kuzimbira wachimbadde nkubuli ebyo na byonna nga nkuzimbira omuyimbi gwe bayita Eddie Kenzo nti omuwera respect yawo ntaina BET award yem aina Grammy nomination ndi mukuzimba Eddie Kenzo yes lwachi ndi Shalom mu butayagalizabwa mukakanyiza nyo basalafu tebwa wadde bimuli byawe ina kuberanga bafu Eddie Kenzo waberanga ina Dajeno mtumiddeko Eddie Kenzo wali wenso ngati tumiddeko Dajeno yes nchimanyi nenja chukubolu ichi omusajja ntambi yatabuba Dajeno ndambi omulabye kisuna amalevu bino nabizimbi azimbya Kenzo Eddie Kenzo lwensonga temumuwadde bimuli bimala waberanga ina BET award zimu kuhona zisinga mu music mu black entertainment nga Diamond talina timagala byogera mwogera bino branding ayambala chain za abiri nete moita Eddie Kenzo nti Eddie Kenzo ina byayina Diamond byatakola ki byatayina Grammy nomination ya mani Shalom so buli muntu tabera Grammy nominated Eddie Kenzo mu East Africa wano omwana yafuna Grammy nomination 2023 n'omusajja ono Mati B kuyimba lwabo lwa Gimme Love temwabyogera pamula inyem Give me love, give me love, give me love, give me love, give me love. Osha give me love, give me love. Yes. Omugati gutto omuntu wano. Temwagala. Omugati gwa Kenzo gutantambi. I'm a nationalist. I'm a nationalist. Abayimbi efe tulina basuuta wekyetagisiza. Nsutira ku puzzle. Lindako. Lindako. Onyumi ogweke nyine ombuzi za BET ezabadde. Toka nfude buvi mu banga kogera ku Kenzo. Ndio kwa winners ba BET. Ta qualifying omogera kwa mu discussion ya BET Awards nga tuli friends da ku Uganda. Nti yakaji ina mu Uganda. Mu East Africa bali basatu. Mu East Africa. Nga Diamond gwe mbadde mutekako. Bamu emitwala 3 talinaawo nete magala kyogera kukigamba abantu. Eddie Kenzo bulungi bwe ntino musajja yayimba. Nafuna millions 7 mu views mu luyimbo olwo zali mpitiri bwenya abantu namo enyimba zene banako kubera nga bazimba mu Uganda aba Italy aba Peru aba Chi aba Greece aba Yonani aba Roma nabasanga bayimba Eddie Kenzo etwagala byogera Shalom okuwangala kuno kutulabise ebintu sikuwangala sikuga mmwe mubi nzija kakati Eddie Kenzo lafuna nomination yekyo then last year walo group eno Shalom abana bano kati walafiki galozi bakumbwa waliwo abana bano babata Rules and Ziggy bali mu nsi ki bana Uganda bani Rules and Ziggy Nana babera mu Uganda ba writers abawandika kweno album ya Dr. Chains banai album yono Mati B ya Alkeblan 2 ne wangula awadi ya best global music album mu Grammys za this year za January tojukira abana abo ne NBS ne bakyaza writers aba babiri they contributed kwa yo album kunyimba nga Train ne Kolwa Midnight Train ne Kolwani so nekiba kitegeza tuno mu Uganda we only have 3 abakafuna Grammy nomination Eddie Kenzo but Eddie Kenzo ekimufuula owenjawulo ye yagiwangula nomination yagifuna nga artist but just the writers ku album yagende ewani ewa Mati B so kyekyenjawulo ekyali awo n'olwo ensonga eyo bayandiraji tulina okuwa Eddie Kenzo ekitiibwa ekyamanyi nti Eddie Kenzo omusangaawo ng'oli muyimbi ng'oli muna Uganda soka mugamba baba gyebaleko baba ogamba otya okuwangaala kuno okutulabisa kubuulira nti yawangula BET award okitegeera Grammy yagiwangula ndambe kati gwakola PR wa Kenzo PR kitegeeza nti PR kyeki nti okuliyetinga illusion kukitaliiwo ye PR kyowe ekiri kino wekiri Grammy nomination Eddie Kenzo yasinga mu America Eddie Kenzo yasinga London Eddie Kenzo yasinga mu Algeria is the most decorated East African artist most decorated if we were to go to status say ya award zezo BET award Grammy nomination zisinga honors mu music for black so Eddie Kenzo tugambe ye Messi wa Uganda Uganda East Africa
Eddie Kenzo asinga mu East Africa. Yes. He's the greatest East African artist. If we are to go with ebintu nga bino honors, nga wogamba nti sawa zino Lionel Messi, whether you like it or not, kasita wangula World Cup. N'amalayo omupiira gwonna. Debate ya Gotness ne tujigalawo. Nze njagala nnyo Cristiano Ronaldo, kimanyi mwagala. Naye akasajja era omuntu gwensinga otagala abazanyi omupiira mutakolo mu one. Yabalemesa. Nga gugwako yafuula keeper to beat. Nga abawagizi ba Arsenal batagala Son. Sonye ku Manchester jukira mpira yakuba mu ngalo. Kanange sagala kolomu wani nti yawa Argentina ekikopo. So, wetogera ku Messi nti otuba togera nga gwa mu film tulina Thanos nti alina obuyinja. Obuyinja omukaaga. Kati ne mu East African music, Kenzo in terms of honors obuyinja babulina bumalayo. Kati yabera Thanos wa music wa East Africa. Eddie Kenzo, Eddie. Na ye mitima gy'abana Uganda kasimu ku macha Kenzo yakubidde. Yatwa kyabera nkubira. Naye emitima mwayo gadda ko naye emitima gyammwe ebibi n'omwange nakola akantu Kenzo nedda n'olunaku yawangula BET award mwe nyini mwagamba mukisa alirake baki temwagaliza abasajja mmwe naye aga Katonda mugulu mbalayirira buli mbanya Frank Antambi buli lwakuna naleta yenga ya award atuwe ebintu by'amaanyi nnyo yamugeranga era so Kenzo njogedde saate bano barules nana mbuyadda azimbira Kenzo ba rules ziginana nabo mbogedde Antambi tali bwatyo era singa black the chains nayo efuna sikiwa break the chains nayo singa nefunayo sikiwa era nja kujja wano nze njogera as is njogera facts zinagala kalishale mu ngambe ku Eddie Kenzo olimbi era sanyate mwewo unyanga Antambi ali ku federation akubera ku federation ngangenze kukola ki kitegeeza ngenze kubuuza ku Eddie Kenzo no ngamba wemba ngenzeeyo nyinza okubeera ngenzeeyo kulaba ebino ebyogera bituufu sende accountability weeri era weba tewaliwo nja kujja mukube abatazina bazita sente abatuzita sente bagala sente bagala sente buli kimu sente buli kimu sese Intambi akoze olubuto Intambi awana Kenzo sente bagala sente Diamond kiri bana boy kino okoledde Kenzo sibula abatulaba njagala banaogera tutekemo spirit of nationality twagale Kenzo fenna si Kenzo Kenzo kwa singa tukwagala nnyo Uncle Eddie Kenzo Intambi akutwagaza akatabo abaganda basukuru era Eddie Kenzo checha mutukako mu baganda basukuru makatabo kamagala abaganda basukuru checha akatabo kamagala ni bana Uganda basukuru kasajja ko mwekali kaka Eddie Kenzo yes mu bayimbi kale Intambi tayali bwatu but I don't know what happened Andi kimanya kushwa Bruno ke kasala Eddie Kenzo ngatumira Ntambi Uganda yafe obusoka kituufu naye back 20 years nze namulaba engeri yatumiramu Ntambi Uganda yafe obitubanga Ntambi walya abaluganda bita Ntambi walya nze njagala omuntu wa government nalya ayogere nti Ntambi Eddie Kenzo yakuwa sente teyampa nenjagala omuntu ampakanye nga twakuba Kenzo njagala omuntu agambe Kenzo kakujjukire onyogo wa sente ye yampanga sikibu kikusanje tunyire kukuba nze tampanga ku sente Eddie Kenzo tampanga ku sente njagala omuntu agambe nti nabi wano walimbye Eddie Kenzo agambye alina BET talina alina kati chiche njogedde ekibi cheche sakisa sente awo kumpa butasimba edda ngati wabirabanga luli waliwo ekyaliwo ati handi ekyaliwo nedda ekyaliwo ate handi kyaliwo yani nkyogerako nakuwa nedda teyampa kati waterera kachemme kati gwogenda banga anita amonge Kenzo omulaba 3-in-1 ate anita amonge yakisosezza nnyo anita amonge yagaye Museveni is the God Moho is the son with the people we are the spirit ne yasomera wedini simanyi ne ajja kundetera tekyali malayika zitta tutugemuko omuntu omu musule bulungi mwera kitugeyo ko omuntu atugebwa muko kwaki kizigo kimuveeko nga bamaze omuntu gatuga